mu kiro abavubuka abamu nga newerero kyamuzi yennyini tabuzeemu baawulirwanga nga banyiiziira olw'ennaku n'ennyike ebingi. Omuvubuka Stephen yatuuka n'okwebuuza oba ddala Katonda yali abaagala. Naye nno ng'abantu ffenna be tutafaanagana, mu abo 27 abaali bakyassa mwalimu abatonotono abaasigala nga bakyali bakkakkamu. Bano nno baayamba nnyo nnyo okugumya n'okukumaakuma n'okubudaabuda bannaabwe nga babanyumiza obugerogero obwomwomu awamu n'okubajjukizanga okusaba Katonda buli kiro. Obudde bwe bwakya ku Sande nga October 22 olwo ennaku ne ziwerera ddala 12 bukyalubanga lwa Mmindi nga bakaawonawo baffe bali batuwiridde mu nsozi. Naye nno ku olwo baba batinkula mu kafankunaaye w'ebintu ebyali byetuumye mu nnyonyi ne bagwa ku karediyo akatono. Baakatigiinyatigiinya okutuusa lwe baakajjamu omwasi. Kyokka ate ekyennaku mu mawulire gonna ge baasobola okukwasa temwali n'agamu gaali gabeekuusaako. Ate mu kiseera ekyo kyekimu kyatandikira okulabikirawo lwatu nti omutemampola ogwali gubeezinzeeko gwali gugenda kubatondola. Bonna baali bakenenye nnyo ng'okutambula baziinuuka buziinuusi ate nga batandise n'okujjenkanyanya ku mibiri. Emmere yali ebaweddeko ate nga tewali we baali bayinza kujja ndala. Baagezaako okulya ku nkonge gye baasanganga yerimbise ku byaziyazi ebimu kyokka nayo bambi nga tegenda. Abamu baagezaako n'okulya ebipiirapiira bye baayuzaayuzanga okuva ku ntebe z'omu nnyonyi naye nno nga nabyo tebiriika. Kale no okumanya ddala ennaku eziwerako abavubuka abawerako baali bamaze okutegeera nti nga baagala okusigala nga bakyali balamu ng'era nga bakyamoga baali tebasigazza kirala kyonna kyakukola okuggyako ekyokulya ennyama y'abannaabwe abo abaali bamaze okufa.